Mukama ibazwe the chosen generation nze Brother Steven nga bulijjo. Olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki olina okubanga osiiba ng'omwana wa Katonda. Why do you need to fast? Olwekyo tugenda kutunuulira and video eddako tugenda kutunuulira engeri gy'olina okusiibamu. Yes, kikulu nnyo okubanga osiiba ng'omwana wa Katonda. Lwaki olina okusiiba? Ate olina kusiiba otya? So tugenda kutandikira ku lwaki wandyetaze kubanga osiiba. Migaso ki gy'ofuna mu kusaba n'okusiiba? Olwekyo tugenda kubanga tutunuulira ddi weetaaga okubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba. So tugenda kutunuulira point ndowooza nga 8 oba 9. Namukwano mbaniza obanga oli mpya mukwano gwa subscribinga eno channel togera bya Katonda byokka, togenda kusangako kintu kirala kyonna. So tuba tuyiga ku biroto eby'enjawulo n'okuyigizibwa okw'enjawulo ng'abaana ba Katonda. So subscribing okonekade yengeri yokka nnyo okukakasaamu togenda kumisinga video zaffe zettekayo almost buli kaseera wano ku Chosen. Point esooka bw'obanga weetaaga okubanga osumululwa, weetaaga deliverance. Now oluusi bakusabidde biganye, oluusi osabye nga tosiiba biganye, osabye ebbanga ddene olaba ekintu tekikola ki, tekikutuka. Mukwano gwange mu ssaawa eyo nnyini weetaaga okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesu yogera Mateo 17:21 n'agamba nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okuggyako ng'oyingidde mu ki? Mu kusaba n'okusiiba. So waliwo ebintu ebimu mu bulamu bw'ensi eno nga ne bw'onaasaba, ne bw'onaayimba nnyo, ne bw'onaaba n'okukkiriza okumuvinga ensozi nga tebigenda kuvaawo unless ng'ogasseeko ekyo Yesu kye yagamba nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okujja ng'oyingire mu kusaba n'okusiiba. Kuba ekyo bina okutegeera okusaba n'okusiiba kwa buli muntu yenna akkiriza mu Katonda. Mukama waffe Yesu yasiiba ennaku 4 nga talya tanywa dry mu ddungu. Moses yasiiba ennaku 4 ku lusozi nga takka dry talya tanywa. Mali ennaku 4 ate n'amala n'aziddamu omulundi ogwokubiri. So mu Bible yonna tulabanga throughout the Bible ne mu ndagaano empya abatume baasiiba, bali mu kisenge kyagula okumala ennaku 10 nga balindira Omwoyo Omutukuvu, baali beeyawudde of course bali mu kusaba n'okusiiba. Again tulina tulaba Barnabas ne Apostle Paul n'abatume abalala bonna bali mu kweyawula, then obuweereza ne bukola ki ne buzaalibwa. So tugenda tulongera okulaba emigaso mingi egiri mu kusaba n'okusiiba. So mukwano gwe weetaaga okusumululwa embeera ng'olaba eganye, osabye olaba biganye, mukwano gwange weeyawuleko, yingira mu kusaba n'okusiiba. Abamu olaba ebintu biganye, weebuuza lwaki omuti gw'otema tegugwa, weerabidde okuba ng'owagala embazzi yo. So mukwano gwange kyolina okukola ng'omwana wa Katonda, okusaba n'okusiiba kwa maanyi. Okusaba n'okusiiba kulaga Katonda nti oli serious. Abantu bangi basaba kiragala obagamba, amadiini gonna gasaba ganoonya Katonda, n'abantu bonna basaba buli lunaku, naye ekiraga nti oli serious mu Katonda kwe kweyawula, gattako okusaba n'okusiiba. Of course okusaba n'okusiiba saddaaka, so tujja tubitunuulira tuna video ngeri gye tulina okuba nga tukola ki, nga tusiibamu. So mukwano gwange weetaaga deliverance, olina ebikulemeddeko, ebisajja bikozesa, olina embeera gy'olemeddemu, olemedde mu bwavu, toyina mulimu, endwadde ekulemeddeko, ng'olaba mu butuufu weetaaga okulaba Katonda mu bulamu bwo, yingira mu kusaba n'okusiiba. Kyengeri eyo nange kijja okugamba mukwano gwange. Nga Yesu bwe yakyogera kisobola kuvaawo okuggyako ng'okoze otya? Ng'oyigire mu kusaba n'okusiiba. Number 2, okwenenya. Yes. Emu ku ngeri gy'osobola okulagamu Katonda nti oli serious. Emu ku ngeri gy'osobola okulaga Katonda nti oli broken. Ng'oyigidde mu kusaba n'okusiiba. So mu Bible bw'osoma okuva mu ndagaano enkadde mpaka mu ndagaano empya ojja kulaba nga ewali ng'okwenenya okwebuziba wabeerangawo okusaba n'okusiiba. Abantu baasiibanga. Now, otusinga okulabira ddala okwenenya, Mukama Katonda awoninga abantu b'e Niniva n'abatumira Jona. Ekitabo kya Jona kye kimu ku kitabo ekisinga okuyigiriza ku kye bayita okwenenya. Jona bamutuma e Niniva n'agaana. Naye Jona Mukama yamusibiza ddwayi ku mpaka mu lubuto lw'ekyennyanja okumala ennaku 3 ng'atali atanywa ng'ali omwo yeenenya, yeegayirira Katonda. Mukama Katonda n'awulira essaala n'akozesa ekyennyanja nga means of transport, n'amutwala gy'alina okulaga okubuulira enjiri, ne kimuwandula mu kibuga n'agenda n'abuulira enjiri. Now bwe yabuulira enjiri ekibuga ekyo, ne bawulira ekigambo kya Katonda, ne balangira okusaba n'okusiiba okulaga nti they are sorry. Mu ndagaano enkadde beeyiwangako n'evvu okulaga obutali bumativu, okulaga ennaku yaabwe, ne bateeka sockcloth, ne bateeka ekiwero ku mutwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo, ne bateekako ebiwero, ne beesiba ebibukutu, Bayibuli egamba ne bibika ebibukutu okulaga nti no they are sorry for their sins. Now ekyenjawulo ekiriwo mu ndagaano empya oba mu mulembe gwaffe guno, ebiseera ebisinga abantu ffe okujja okwenenya with a sincere heart maaso ga Katonda. Mirembe giri baayitanga abantu okulokoka bajjanga bakaaba olw'obutali butuukirivu bwabwe. In fact enjiri bwe yabuulirwa okusooka, abayigirizwa ng'Omwoyo Omutukuvu amaze okubakkako,
bali babulira enjiri abantu babulira enjiri ne bakonvictinga ne beninya ne bagamba tukole tutyo okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Ennaku zino abantu bajja bazina mujje mulokoke Yesu abayita bena bajja bazina naye ku mulundi guli abantu bawuliranga nga bali so touched nga bali so sorry olebyo bakoze ne beninya with a sincere heart. Naye ennaku zino tekiriwo. So engeri gyose okulagamu Mukama Katonda nti oli serious n'okwenenya ng'oteekako okusaba n'okusiiba. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. So kyakolebwa Dawudi yakikola, Yosafaati yakikola. Fact waliwo kabaka yalangira okusaba n'okusiiba nga n'ebisolo nabyo tebigenda ku ttale n'akaana akawere nako ne kasiiba okulaga nti nno they are sorry. So mukwano gwange obanga oyagala okwenenya in a better way kyandibadde kirungi oteekingako okusaba n'okusiiba. Toki-idolizing aba muyinza oki-idolizinga nedda mukwano gwange. Bwe kiba kikoleddwa mu ngeri entuufu kijjira ddala amakulu g'okusaba, kijjira ddala amakulu g'okwenenya olaga nti oli so sorry. Now okusaba n'okusiiba kukola bwe kuti. Okusiiba kulaga nti mukwano gwange you're so serious with the spirit. Kubanga okusiiba kubanga kwerekereza is a sacrifice. Kwerekereza eby'omubiri okusobola okuproducinga omwoyo ku mukwano gwange. So kubanga oyagala okwenenya ebiriyo olaga nti oli sorry, olaga nti you come with a sincere heart. Kyandibadde nga kirungi ojjenga maaso ga Katonda ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Bayibuli yogera mu kitabo kya Joel essula ndowooza 2:12 egamba Katonda yennyini yagamba bw'ati, return to me with what? With mourning, weeping and what? And fasting. Ebintu bisatu. Bw'obanga odda eri Katonda agamba, in fact yagamba even now bali bayononye n'agamba but even now return to me with mourning, weeping and fasting. Kitegeeza nti obanga oli serious ng'olaba you have offended God, okoze obutali butuukirivu, ng'olaba bwe biri maaso ga Katonda, kiba kirungi ojje nga first of all olina okulumirizibwa munda mu ggwe ng'owulira ennaku olw'ekibi ky'okoze ate ng'oli mu kusaba n'okusiiba. So mukwano gwange okusaba n'okusiiba kuyambako kubanga weenenya ebiriyo maaso ga Katonda, kubanga oba wejjeeko byonna eby'omubiri n'obanga okonsentratinga ku mwoyo gwo n'okulayinga eri Katonda with a sincere heart. Number 3 oba number 4 now. Number 3 okusaba n'okusiiba kutuyamba nga bana ba Katonda when you're going to start ministry. Now wagenda kutandika ministry, wagenda kutandika obuweereza bwonna, kyandibadde kirungi nnyo obe ng'otandika n'okusaba n'okusiiba. Okusaba n'okusiiba ministries are born. Mu kitabu kya Acts, I think Acts what? Barnabas n'abayigirizwa, Barnabas ne Apostle Paul mutume Paulo bali mu kusaba n'okusiiba n'abayigirizwa balala. Then Mukama Katonda n'abagamba mu kusaba n'okusiiba okwo kwe baalimu nti I think it is Acts 13:2. Is that 13:2? Around there, mu 13. N'abagamba nti munjawulire Paul ne Barnabas ku lw'omulimu gwe nabayitira. Yali yabayitira ki? Kugenda kubuulira enjiri eri ba Gentiles ffe. Yabagamba separate for me Paul and Barnabas for the work that I've already called them to do. Yali yabayita okubanga mulimu gwe babako omulimu gwe bamukolera. Mujjukira bunyo omutume Paul bamuyita bwe yasenkana Yesu ekitangaala ne kimwakira. Mukama yali yamuyita okubako omulimu gwakola naye teyatandika mpaka nga waliwo okusaba n'okusiiba okw'amaanyi. Bali kusaba n'okusiiba Mukama n'agamba kati you can go. So kituufu Mukama asobola okubanga yakuyita, eddoboozi osobola okubanga waliwulira, naye obuweereza oba tobutandikidde mu kusaba n'okusiiba, oba otandikidde mu bunafu. So mu kusaba n'okusiiba abamu muwulira ku ddoboozi lya Katonda, Mukama wabayitira okukola omulimu gwe, wayawulira n'agamba gwe jangu kuyisa okubuulira enjiri, kuyisa okukola kino, kubanga oba okonsentratiza ku mwoyo gwo. Mukama waffe Yesu kyakulabirako kirungi, we yali atandika emirimu gye for 30 years. Yali abeera ne family ye ng'abeera nga we yatandika akaseera kabe katukako okutandika okuweereza ng'amaze okubatizibwa. Olwamala okubatizibwa ati omuntu kuvunaamukako yagenda mu ddungu, teyatandikira okugenda kukola mirimu gya Katonda. Yagenda mu ddungu. Of course Jesus was God and at the same time man, 100% God, 100% man. So naye ate weewunye yagenda n'atandika obuweereza nga butandikidde mu nnakwana ez'okusaba n'okusiiba. Moses yasiiba ennakwana ku lusozi ng'afuna amateeka ga Katonda. So abantu bonna basiiba. So mukwano gwange, in fact n'abayigirizwa babeera mu kisenge kyagulu nga balindira omwoyo omutukuvu. I believe bali mu kusaba n'okusiiba nga balindira omwoyo omutukuvu obuweereza nga bugenda kutandika. So mukwano gwange obanga ogenda kutandika obuweereza bwonna kyandibadde kirungi oleme butandikira mu maanyi ga mmere. Otandike mu kusaba n'okusiiba omwoyo gwo gwenajayizingibwe olw'okwengire mu maanyi. Kubanga mukwano gwange tetumeggana mu binnamusa, waliyo emyoyo egyo egikuliize, waliyo emyoyo egyo egikuliize okubanga giyita eky'obwakatonda. Ogenda kuwangula otya? Ng'oli mu bunafu. So olina omulimu gwonna Mukama gwakuyitidde, kirungi nnyo ogende okola omulimu ogwo nga mukwano gwange osoose okuyingira
mu kusaba n'okusiiba. So mu kusaba n'okusiiba obuweereza buzaalibwa, obuweereza bwenajayizingibwa. Okusaba n'okusiiba kuyamba okulivivinga emyoyo gyaffe. Okusaba n'okusiiba kyekukola kwalayininga omwoyo gwo n'omwoyo wa Katonda. Jjukira omwoyo aleeta obulamu, ombite guliko kigasa. Tujja kubira bwe namba yigiriza engeri y'okusiibamu. So olwo njagala nkulaga lwaki wanitaza okusiiba, migaso ki egiri mu kusaba n'okusiiba, ddi weetaaga okusaba n'okusiiba, naye engeri y'okusiibamu njaba njogerako ku video egenda okudda ku eno. So mukwano gwange, Mukama akuyise. Of course everyone is called, right? Bible igamba many are invited, that means they are called, but only few are chosen. Why few are chosen? Depending on what they are doing. Fena twayitibwa naye obanga tolina kyokolera Katonda, obanga oli awo olirauze mukwano gwange, wandibanga toli chosen. Nezikeza nti bintu byonna ndaba mukwano gwange oli chosen kubanga oli ku chosen generation. So mbere serious ne Mukama, muve mu bunafu, muve ku mmere bannange. Monde sitani ajja batuga najo. Omugaso namba 4 oguli mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange, nti okusaba n'okusiiba kwenajayizinga omwoyo wo. Okusaba n'okusiiba kuzaamu omwoyo wo amaanyi. Now ndowooza banachosen mukimanyi bulungi nnyo nti oli mwoyo gutudde mu mubiri gwo, gwe tulaba oba gwe gwolaba si yenze. In fact omumanyi bulungi. Ondaba bulabi nga njogera n'ekindi mu mutima gwange ekiri munda munze tokimanyi. Kati ze tudde muno guno mubiri ne tokola ki tomanyi. Mulimu omwoyo munda munze, either omwoyo muto oba omwoyo mukulu oba gwakona. So kisinziira omwoyo gwe gufaanana. Bible yogera mu kitabo ky'Abefeso Esura 2:1 that in the past you were spiritually dead because of your sins. In the past you were spiritually dead because of your sins. Version is mugamba because of your transgressions. Nti mukwano gwe tunaba kulokoka twali bafu, omwoyo gwo gwali mufu. Oyo omuntu atula munda mu gwe yali mufu olw'ebibi, kubanga ekibi kireeta kufa. Sin brings death. The wage of sin is death. So mukwano gwange wali oli mu kibi, manya nti mukwano gwange omwoyo gwo gwali mufu. Naye Bible egamba etya? Egamba mu kitabo kya Yohana Esura 6:3 nti omwoyo yaleeta obulamu, omubiri teguliko kyegugasa. Omwoyo yaleeta obulamu, omubiri teguliko kyegugasa. So kati omwoyo wa Katonda bwe yajja munda mu gwe n'awa omwoyo obulamu. Omwoyo gwe gwali mufu because of your sins, but when you accepted Christ, you repented of your sins, and the Holy Spirit came and gave your spirit life. Bible egamba nti omwoyo wa Mukama yawa emyoyo gyaffe obulamu. The Spirit gives life to our spirits. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So mu kusaba n'okusiiba, olw'okubanga tuba tweyawudde, kubanga okusaba bwe tuba tuli mu kusaba n'okusiiba tuba tweyawudde ku bintu bingi nnyo. So mukadde ako omwoyo guba guvaako. Jjukira Bible egamba mu kitabo ky'Abagalatiya Esura 5:17 nti waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'omwoyo gwo n'omubiri gwo. Omubiri gwo gwagala kwebaka, omwoyo gwo gwagala kusaba. Nti Bible era tugamba nti nomusabe muleme kugenda mu kukemebwa, kubanga omwoyo gwammwe gwagala okukola ekirungi n'emibiri gyabwe miki minafu. So waliwo weight omubiri guno gwe gukuteekako, waliwo obuzito omubiri guno gwe gukuteekako, naye ng'omwoyo gwo gulina gwagala okutuuka. Waliwo ebintu byagala okukolera Mukama, maybe yagala kubulira enjiri ku street, yagatambula ng'obuulira enjiri, omubiri gwo gugamba ojja kuswala, banaakulaba batya. Whether okitegeera oba tokitegeera, njagala omanye ng'omwana wa Katonda waliwo olutalo olugenda maaso mu nsi ey'omwoyo wakati w'omubiri gwo n'omwoyo, nga ne Sitaani tannaba nakugyamu. Sitaani akozesa bikozese, naye nga ne Sitaani tannaba nakutuuka bw'ati, omubiri gwo okuteekako weight, ng'otungi oyagala kwebaka naye oyagala kusaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Emboozi owulire ekunyumira naye atekadde kakusoma ki? Bible. Oyo si Sitaani, eyo weight ya mubiri. So nga tonnaba nakulwanagana na Sitaani, waliwo omubiri gwolina okuteeka ku subjection nga gwo okubanga gugondera Katonda. Now mu kusaba n'okusiiba, olw'okubanga tuba tweyawudde ku bintu bingi, abamu tuleka bakyala baffe, n'oteeka omufaliso wansi oba n'osula mu kisenge ekirala, weeyawulira ddala ku byesanyusa omubiri guno, tuleka emmere, kwegamba buli kintu kyonna ekibanga kyempawalinga omubiri guno, most of the times mu kaseera ako tukireka okusobola okwenajayizinga omwoyo gwaffe. So okusaba n'okusiiba kwenajayizinga omwoyo gwo. That's why abamu mu kusaba n'okusiiba mwolootera ng'owangula kawuula, mwolootera ng'owangula egyemyoyo gy'ekika, mwolootera ng'okutte emotoka otiisemu ebintu byo byonna ova ewammwe ng'ova. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lwaki? Kubanga omwoyo wo aba yambaziddwa amaanyi. Ebiseera ebisinga bw'oloota ku birooto eby'obuwanguzi mu kaseera kakusaba n'okusiiba, kubanga omwoyo gwo guba gwambadde amaanyi, omubiri gwo buli bwe gubeera nga gwe gufuga, mukwano gwe guba gutubwa omwoyo gwo, kubanga waliwo olutalo. Mukama watugamba nti waliwo olutalo, manya nti waliwo olutalo. So ojja kusoma Abagalatiya 5:17 ajja kukulaga olutalo oluli wakati w'omubiri gwo n'omwoyo gwo. Mukwano gwange kati munakyoze nti njagala kugamba gwasala wani awangula. Leka omubiri gwo kuwangule, omwoyo gwo ogenda kufa.
oddeyo eri gye wali mu Ephesians 2:1 that in the past kati we are not in the past but eri nga tonaba kulokoka wali mufu kubanga mu kibi kye wali otambuliramu ne kati walokoka Yesu. Kitegeeza oyagala okwekuma nga oli w'amaanyi, oyagala okwenajayizinga omwoyo ali munda mu ggwe, oyagala omwoyo wa Mukama akwegatteko, omwoyo gugwanguyire, omwoyo wa Mukama okuconnectinga. Yingira mu kusaba n'okusiiba, of course okatinga ofu ebintu by'omubiri so producing omwoyo gwo gubere gw'amaanyi. Jjukira Katonda akolera munda mu ggwe. Katonda ajjanatula munda mu ggwe okukola. Bible kyeva egamba you have overcome because greater is he in you than in the one in the world. Tafugira mu ggwe w'amaanyi, mu ggwe. Jjukira atula munda mu ggwe ate atula mu mubiri guno. Bible egamba temanyi nti muli hekalu ya Katonda nga n'Omwoyo Mutukuvu atula mu mmwe. Alizikiza hekalu of course ne Mukama alizikiza naye manya nti Mukama Katonda atula mu ggwe. The power that is within you ago maanyi agagenda okubanga gawangula gagenda okutula enjegere. So ebikoligo byonna bigenda kutuka ku mwoyo Katonda atudde munda mu ggwe ne gwamuwa platform wakolera omwaka platform katono era kyogenda okulaba bw'omuwa the whole of you see the whole of God. Mukama famulungi ebazibwe nnyo. So oyagala olaba Katonda, oyagala omwoyo wabeere w'amaanyi, oyagala okulaba nga ali munda mu ggwe w'amaanyi, mukwano gwange berekereze obeere nga ofalinga omubiri gwo nga ssaddaka maaso ga Katonda. Now lwaki tweneeteza okusaba n'okusiiba? Number 5 kikolwa ekyokusinza Mukama. Kikolwa ekyokusinza to worship God. Mukama famulungi ebazibwe. Si buli muntu yenna nti asiiba kutula kawuula, si buli muntu yenna nti asiiba kukola ki nti alina kyasiibira nti njagala kufuna motoka, njagala kuzimba, I want a breakthrough one wali. Sometimes tukikola ng'okwefalinga mu maaso ga Katonda, okwewa mu maaso ga Katonda. Nga bwe nkyogeddeko tebetuyingira mu kusaba n'okusiiba bingi bye tweyawulako. Tugamba God here are we. Tutuno tuzze here I am, Mukama nzuno nzize. Mukama famulungi ebazibwe. Distractions zonna nga zikoze ki nga zivuddewo. So ng'omwana wa Katonda kikolwa kya kusinza Mukama. Bible egamba nti no offer yourself as a living sacrifice. Mundagaano enkadde twali tuwaayo biki ssaddaka mbuzi njiibwa kugamba waliwo wayo bino ebintu ebikwatikako naye kati Mukama Katonda alikwayalinga abantu bonna abamukkiriza okubanga bo bennyini nga Yesu bwe yeekwata ne yeewaayo nga ssaddaka omusaayi gwe ne guyiika ku lw'okuba gwe nange. Kakati naffe betu Katonda tulikwayalinga okubanga tuwaayo emibiri gyaffe ajja gituulemu, okubanga tuwaayo emibiri gyaffe ng'ekikolwa ekyokusinza Mukama, ng'ekikolwa ekyokumulaga nti nno eno yeekaalu gyange ogituulemu, ng'ebirala byonna okukatiza distractions zonna. So mu kaseera kugenda kulaba amaanyi ga Katonda. Yesu kyayogera nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo kugira ng'ogeze musaana okusiiba, ogenda kulaba amaanyi ago ogenda ge-experience nga mukwano gwange. So oyagala okulaba amaanyi ga Katonda gali absolute g'otagenda kulaba mu ssaala zino eza bulijjo, weewengayo mu maaso ga Katonda. Beeranga mu kusaba n'okusiiba. Kyandibadde kirungi ng'omwana kubanga otambula mu kusaba n'okusiiba. Otherwise waliwo amaanyi g'otagenda kulabako unless ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba. Kyatuka ku bayigirizwa baagoba emizimu ne balemererwa ng'ate Yesu yali abadde amaanyi n'obuyinza n'abasindikako ne ku mission. Bakebera amaanyi ge balina ne bakomawo nga beewaana nti ne bakigala batuwulira, diamond zituwulira, naye guno ne gugana. Nabagamba this kind does not go, instead by prayers and fasting. So all dimension y'amaanyi ga Katonda gy'otagenda kulaba kujjako ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba. Kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda okuba ng'osaba ate n'osiiba. Mu ndagaano enkadde baakikolanga ate ffe mu ndagaano empya twalina tukikola buli kaseera kubanga ffe yeekaalu ya Katonda entukuvu. Namba 6 lwaki waneetaaza okuyingira mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange? Bw'oba ng'oyagala obuwanguzi to get victory. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo ebintu ebimu nga tewayonoonye, tewakoze eki, naye nga mukwano gwange oyagala kulaba breakthrough, oyagala kulaba obuwanguzi, ogenda ku job interview, olina ekintu ky'oli mu kukolako, ng'oyagala mukwano gwange kulaba obuwanguzi, okulaba amaanyi ga Katonda. Mukwano gwange wandigidde mu kusaba n'okusiiba. So the Bible era olaba ebyokulabirako bingi. Ate bayingira mu kusaba n'okusiiba ne bafuna obuwanguzi. Mujjukira bulungi nnyo story ya Esther. Akaseera kaali kazibu nnyo nga kali ku bunkeke nga Abayudaaya bonna bagenda kubatta. Nga kabaka ono Katikkiro wa Kabaka Kamani nga yeeraga okufa atambula bragging ate tebamuwa obuyinza ng'agala kutta Modokaayi n'Abayudaaya bonna bahange nga batte. Naye Esther bwe yagamba Modokaayi mwenna muyingire mu kusaba n'okusiiba, abaana ba Isirayiri bonna ne bayingira mu kusaba n'okusiiba, baafuna obuwanguzi ate omulabe waabwe ekitindo kye yali ataddewo okubanga abatugirako n'abanga ate kye baakozesa okubanga ye bamuhanginga nga bamutuga. So mukwano gwange yakula obuwanguzi obw'enjawulo, olina ky'oli mu kuyingiramu, oyagala amaanyi ga Katonda, okiraga nti oli serious ne Katonda, ekiraga nti oyagala God's intervention and you're serious about it. Kuyingira mu kusaba n'okusiiba ng'otambudde mu butuukirivu n'obutukuvu nga tobuleseeyo, ng'ogondera Mukama naye okwewaayo maaso ga Katonda,
mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange ekintu kikulu nnyo ddala ng'omwana wa Katonda okubanga okikola buli kaseera. Bw'obanga olina ky'ogendako tewali nsonga lwaki okigenderako mu bunafu, genda n'amaanyi agasembayo. Bw'obanga oli musiibi wa ddwayi genda n'eyo, Mukama yeebazibwe. Bw'obanga oli wa 12 genda n'eyo. Bw'obanga oli waliwo bana basiibako n'asiibako obuugi n'agamba nsiibye ennyama naye nga nezigula tazirina. Anyway, genda mu maanyi gonna g'osobola okugenda mu mukwano gwe. Bw'oyagala olaba obuwanguzi, Mukama Katonda yatusuubiza nti bwe tuli munoonya n'omutima gwe gwonna tugenda kumulaba. Agamba draw near to me and I will draw near to you. How are you going to draw near to God? Ojjako okutambula mu butuukirivu n'obutukufu, weetaaga okubanga okola enkolagana wakati wo naye. Enkolagana wakati wo naye egenda kubeera ng'owalayininga n'omwoyo gwe, omwoyo omutukuvu. Omutukuvu yakola byonna. Nabagamba Yesu yagenda mu ggulu nga buli omu amulaba bw'ati. Bayibuli egamba nga bwe yagenda bw'atyo bw'agenda okudda, buli liiso lyonna limulaba. Kati Yesu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ssaawa zino tukolagana n'ani? Na mwoyo mutukuvu. Era Yesu yatugamba nti sigenda kubalekanga bamulekwa, ngenda kubalekera omwoyo wa Mukama, ye mwoyo mutukuvu. Omutukuvu bwe yakka emirimu ne gitandika. Kati mukwano gwange oba oyagala amaanyi ga Katonda, align with the Spirit of God. How are you going to align with the Spirit of God? Kitegeeza ng'otta omubiri gwo, ng'ofalinga omubiri gwo nga ssaddaaka enamu mu maaso ga Katonda, nga weeyawula completely. Yakulaba the whole of God, weeyawule completely and you see. Abe ku bujulizi katono. First time okuwulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nga bwe njogera wano naawe, kwali mu kweyawula, naggala ennyumba, saayogera na muntu yenna ku lunaku, nasiba nzigaddewo olunaku lwonna. Naye mukwano gwange Katonda ajja nayogera nange mu ddoboozi nga bwe njogera naye wano eno. Nekyaŋŋamba nkyakijjukira bulungi, eddoboozi eri very very audible and very very clear. So oba oyagala amaanyi ga Katonda, weeyawule. Abamu y'engeri gye mweyawulamu, abamu tetukisobola kubanga distractions oluusi w'obeera tobeera bw'omu. So olaba nga distractions ziba z'amaanyi nnyo. So mu ngeri yonna gy'osobola okuba okweyawulamu gy'oba okola mukwano gwe. Naye nga mukwano gwange akisobola ekyo kikole ky'amaanyi nnyo. Kisikateshoni ya Katonda, Katonda ajja kubanga manifestinga mu bulamu bwo mu ngeri gy'otalabanga nako. Gy'okoma okweyawulira Katonda gy'okoma okulaba. Kinjagala obagamba. Gy'okoma okubeera ne distractions ez'amaanyi, gy'ogenda okulaba nga omwoyo wa Mukama naye atawaana, nga kunoonya takola ki? Takulaba. Mukama Katonda ayagala okwogera naawe mu ngeri eri very very clear. N'okusinga bwe njogera nawe wano, naye olina okumweyawulira ng'omwana wa Katonda. So oyagala olaba obuwanguzi mu bulamu bwo, mukwano gwange, yiga okweyawulako. Olina ky'ogenda okukolako kiri major, nayogedde ku ky'okutandika obuweereza. Olina project gy'oli mu kukolako, oli mu kusoma, olina ebintu by'ogenda ku job interview, olaba ekintu ky'amaanyi, ogenda bweru kyokka ogenda bugenzi. Mu maanyi ga mmere. So mukwano gwange, muyige okusaba n'okusiba nga bannachozeni, mugenda kulaba obuwanguzi bwa Katonda. Mwezi gwaki omwezi guggwako nga toyingidde mu kusaba n'okusiba. Kyandiba kirungi ate ofune olunaku lumu buli wiiki. Ate olunaku lumu obeere ng'obeera mu kusaba n'okusiba, obeere kubeera kwa Mukama, olunaku olw'eri Katonda. Of course nga togyeko bisiibo bino birala bye tujja tusiiba, balanga ku kanisa yo ekyennaku 4 kiyingire, balanga ekyennaku 5 nga kiri mu ddwayi kiyingire. Naye at least funayo naawe olunaku lw'ofuna nti mu wiiki abasinga basiiba Lwakusatu. Abasinga basiiba Lwakusatu, abamu Lwamukaaga. So funayo olunaku luno nduwaayo, omubiri gwe nguwaayo maaso ga Katonda at least buli wiiki. Ojja kulaba ng'omwoyo w'amaanyi. Gy'okoma okubeera mu kusaba n'okusiba mukwano gwange owangula ebikemo. Owangula ebikemo ejja beera point namba meka? Ndowooza namba 7. Owangula ebikemo ng'omwana wa Katonda. Ebikemo ebimu kuwangula nsonga omwoyo gwo munafu. Kati Bayibuli egamba musabe muleme kugenda mu kukemebwa. Kubanga omwoyo gwammwe gwagala okukola ekituufu naye omubiri munafu. Kitegeeza gwe omuntu atasiiba, omuntu ananoonya Katonda, ojja kulaba ng'ebintu ebyakuwangula Yesu bye yakuggyamu ate by'oddamu. Odda mabega, ogenda maaso, odda mabega. Lwaki? Kubanga omubiri gaapo okubanga gukuwamba for a long time. So oyagala okubeera ng'omubiri gwo controllingibwa n'omwoyo wa Katonda, self control, ekibala kye kya self control. Jjukira bino ebibala byonna bya mwoyo mutukuvu, si byaffe, tesobola bibala. Self control is not you. It's a fruit of the spirit. Kibala kya mwoyo mutukuvu. Kitegeeza gy'okoma okwalayininga n'omwoyo wa Mukama gy'okuba ne self control. Gy'okoma okwalayininga omwoyo wa Mukama, self control kuba kuwangula, bibadde bikuwangula. Omwoyo wa Mukama agenda okwenajayizinga omwoyo kubanga okola ki? Wangula. So mu kusaba n'okusiiba tuwangula ebikemo. Olina ekintu kyonna ekikulemeddeko, owulira oyaka, tolinda kwaka ate kukonsuminga, tolinda ate kwaka kubala kibala kya bwenzi, kya bugwagwa, pornography, masturbation n'ebirala. Leka mukwano gwange yingira mu kusaba n'okusiiba, ojja kulaba ng'owangula ng'omwana wa Katonda. Now namba 8, okusaba n'okusiiba
kulaga ennaku yaffe mu maaso ga Katonda entuufu, okusinda kwaffe mu maaso ga Katonda. Naddala abeegayirizi. Waliwo omusajja bamuyita Nekemiya, ogenda mu kitabo kya Nekemiya essula esooka nnyo esooka mpaka nga ku lwokunaawo. Nekemiya yabuuza abantu abali bavudde mu Yerusaalemi, n'ababuuza ebikwatagana ku Yerusaalemi. Ne bamubuulira munnange abantu abaali batwalibwa mu buwambe ebyabatuukako, ne bamubuulira nti ekisenge kya Yerusaalemi kyagwa, omusajja n'anakuwala nnyo. Bwe yanakuwala nnyo n'ayingira mu kusaba n'okusiiba n'akaabirira Mukama. Yali tayonoonye, yali talina kyakoze. Naye olw'okubanga yawulira amawulire n'akwatibwako n'awulira ennaku, teyakoma kuwulira nnaku yokka n'agenda mu maaso ga Mukama, naye yagendayo mu kusaba n'okukola ki? N'okusiiba. Yerekereza byonna alage Mukama Katonda nti ennaku ye ali serious. Kugambye mu ndagaano enkadde beeyiwangako n'evvu, beeyiwangako n'enfuufu okulaga enyiike yaabwe, okulaga nti nno kino kinkutteko nnyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati gwe togenda kweyiwako evvu, enfuufu egenda kuyika ku mutima gwo, omutima gwo gujja kuwulira ennaku ng'owulidde nti maama wo tannalokoka, muganda we agenda tannalokoka, abantu bafa baggwawo, omuntu afudde talokose, n'otunuulira basigaddewo, enyiike nejja ku mutima gwo, n'oyingira mu kusaba n'okusiiba, ne weegayirira ng'omwoyo wo alayinize n'omwoyo wa Katonda, ogenda kulaba results. Nekemiya yeegayirira kuba Yerusaalemi, yeegayirira afuna obuwanguzi. Mwewulira amawulire agava mu hometown ye gy'ava, naye kati mwabamu temukwatibwako. Omuntu afa mu famire yo nga talokose, n'otunula abasigadde nga tebalokose, n'osigala nga tobasabira, n'osigala nga teweegayirira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'owulira nti nabayeekera bakutte ekitundu gundi, oba kino kifugire mu kkanisa yo, obwenzi bukutte ejjembe mu kkanisa yo, n'otawulira nnaku, n'otawulira kwatibwako. Okwatibwako okwo bw'okuwulira ekiraga nti oli serious kuyingira mu kusaba na kusiiba kwa Katonda, nti oli serious, then ne weegayirira. Omwegayirizi wenna wandibadde nga oli so effective ng'oli musabi ate omusiibi, kubanga oyagala okwegayirira era oyagala Katonda ng'akola. So kiba kirungi n'obeera ng'olimu ostandinze mu position entuufu mw'ogenda okuba ng'olabira omwoyo wa Mukama. So ng'abeegayirizi, nzikiriza nti buli mulokole wenna oli mwegayirizi, kubanga ffenna tubeera twegayirira maaso ga Katonda. Tewali gamba nti bano bokka beegayirizi, nedda. Weewo waliwo abantu abayawulibwa abali special abeera nga bo beegayirira ku lwa specific ki ebintu Mukama byabawadde, mu specific areas Mukama Katonda z'abagambye okwegayirira. Nina oli mwegayirizi abeewamu n'obusibanyizi tebannalokoka, wali abaana boolaba, wali abasibe, abantu bangi bannamwandu, wali abantu bangi abakwegayirira. Bw'okwatibwako ekimu ekiraga nti waliwo okwatiddwako nnyo kwingira mu kusaba na kusiiba. So ne Daniel yakikola, bwe laba yagenda okubikola mu byawandiikibwa, n'alaba ng'ennaku ziyise, ebisuubizo Mukama bye yasuubiza nga tebinaba kutuukirira, n'ayingira mu maaso ga Mukama n'amunoonya mu kwegayirira. Naye nga mumanyi Daniel yatambulanga mu butuukirivu n'obutukuvu, Daniel yali ategeera ebirooto, Daniel yali amanyi bingi. Naye ekimu kyalaga nti ali serious ne Mukama kusaba na kusiiba. Saddwaka, Mesaki ne Abedenego baali bagenda kubakasuka mu kikoomi ky'omuliro. Olowooza bagendayo mu maanyi ga mmere? Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Embeera eri wasi, olaba obulamu bwo tebutambula bulungi, oli ejjudde ennaku, mu kifo eky'okwetuga, mu kifo eky'okwetta mukwano gwange, yingira mu kusaba n'okusiiba. Omwoyo wa Mukama aleeta obulamu. Emirembe egiva eri Yesu nga bagamba nti emirembe balekera, so singa ensi weewa wabula nga nze wembawa gigenda kwegatta, kugenda kulaba ekisa kya Katonda, agenda kukusumulula, agenda kukola bulungi, naye olina okwalayininga n'omwoyo wa Mukama. Ekirala ndowooza nejjaba namba 9. Okusaba n'okusiiba ng'omwana wa Katonda kukuyamba okuba ng'ofuna amagezi, wisdom. Omanyi waliwo knowledge ne wisdom. Waliwo ebintu by'oyinza okuba nga tobitegeera, nga weetaaga omwoyo wa Mukama, ng'amaaso gaffe gano agayikamu ettaka tegasobola kubiraba, nga weetaaga muli mu mwoyo osobole okubitegeera. Nagambye bw'otunuulira bw'oti omuntu oba bw'ontunuulira tosobola kuntegeera n'akamu. Buli muntu yenna andaba alina ekifaananyi kye mu mutwe gwe kyasiiga, bwenyinza okuba nga nfaanana, bwenyinza okuba nga neeyisa, bwenyinza okuba nga nyimiridde mu nsi ey'omwoyo, but none of you are true, none of you are correct. Tewali n'omu ayinza okuba nga mutuufu. Mukama Katonda yamanyi obunafu bwange, yamanyi amaanyi gange, yamanyi okwewaayo kwange, yamanyi ne bwe nyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Tolina ky'omanyi. So mukwano gwange, oyingidde mu relationship n'omuntu, tobuuzizza Mukama, ogendedde mu byolaba, byakugamba, okkiriza ebyera omwesize. Tutuuseeyo ebintu bitabuse. Naye ng'ensobi yali evaawa, tewabuuza Mukama. So olina ky'oyagala okutegeera, oyagala kugenda ku mulimu, oyagala kugenda bweru, oyagala kutandika bizinensi,
abamu abalokole mutusobera. Ogenda kutandika business, omaze okufuna ennyumba, osasudde, okoze eki, ebyo tebigenda bulungi. Ogenda kutegeera nti ekyo ekifo si mwalina okukolera, Mukama yali akutegedde ekifo kirala nga sente zonna ziweddewo. Ogenze okuguze poloti, tobuuziza Mwoyo wa Mukama kukebera, okuze empewo. Omulokole alina Omwoyo wa Mukama awo ekimu eky'ekkumi. Mukwano gwe kijagala okugamba nga tunabakola bintu byonna biri meja mu bulamu bwo, obuuza Omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama ali so smart, mugezi, amanyi byonna, neba nakola neba tanabakulowooza byonna bimanyi. So mukwano gwe ogenda kukola ebintu ebiri meja mu bulamu bwo, nasonyola amaloboozi agalekaana. Wano ninaanye essomero, abaana oluusi basanyuka nnyo, oluusi the spirit of joy, Omwoyo wa Mukama abakkako. Anyway, badde kyabagamba nti olina ebintu by'ogenda okukola biri meja mu bulamu bwo, obuuza Mukama. Ogenda kufumbirwa, omala gagenda okugoberera musajja, obuuza Mukama. Wadde agamba mulokole, buuza Mukama. Mwami gwo onoonya omukyala, buuza Mukama. Bintu bingi abantu byetuseekera byetutoogera wano mba ofunye omuntu, tufa okola nga twegendereza, tufa okulaba nga ekigambo kyonna kyenjogera nsooka kukipima, entula gye ntulamu nsooka kugikebera, simala gatunula, endya oluusi tweriisaako. So tolina ky'omanyi, buuza Mukama. Katonda kyakugamba ky'oba ogenderako, weesige Mukama, teweesiga mwana wa muntu yenna. Olina ky'ogenda okukola kiri meja mu bulamu, obuuza Mukama akugayidinge, akubuulire. Ogenda kikola otya? Osobola oyingira mu kusaba n'okusiiba ne weeyawula n'obuuza Mukama. Tera okuwa amagezi abantu most of the time nga nzivunira ebirooto, ng'abuuza nsabidde kino naye kiganye, nkisiibidde kiganye. Mubuuza wali tutte ku ddaala n'obuuza Mukama lwaki ekintu ekyo kiremeddewo. Ebintu byonna ebiremerawo ebiseera ebisinga bibeerako kye bayita soul ties. Soul ties zibeera nga strongholds, omulabe Sitaani kwe yeekwata n'akireyininga ekintu ekyo. Jjukira Sataani operatingira ku legal grounds. Ekintu kyonna ekimuweebwa kyakolerako. Ensi eno yamuweebwa Adamu. Okay, Adamu, ensi eno yatondebwa nekwasibwa Adamu, agigavaninge, Adamu nagikwasa Sitaani. Kati Sitaani yagavaninga buli wamu wonna. You can only be exempted ng'oyingidde mu Katonda n'oyingira mu Yesu. Yesu n'ake-exemptinga ku bikolimo, n'ake-exemptinga ku bufuzi. Kyova Yesu yagamba nti omufuzi w'ensi eno ajja. Version ezimu ez'Oluzungu zigamba the God of this world is coming but has nothing on me. Waliwo Katonda afuga mu nsi eno, waliwo Katonda omu ne waliwo Katonda obulala obufuga territories ez'enjawulo. Kati ng'omwana wa Katonda okubeera exempted kuyingira mu Yesu. Kati wayingira mu Yesu, ekintu ekisabidde olaba tekivaawo. Twala eddaala, lekera awo kukisabira. Twala eddaala, weeyawuleko mu maaso ga Katonda. Sinza Mukama businza. Weenenye mu maaso ga Katonda. Then buuza Mukama. Bw'oba kisabidde, tewali nsonga lwaki okyakisabira nga tekivaawo, nga tomanyi kikirimu. Wayinza okuba waliwo stronghold, wayinza okuba waliwo saddaaki yakolebwa gy'otamanyi nako. Nga Sitaani kwe yeekwata nga buli w'osaba totuuka, tobotula, totuuka waawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Twogera ku bintu bino abantu balowooza tuba promotinga Sitaani. But the fact that waliwo abalokola bakyakwatiddwa ng'ate baana ba Katonda kiraga nti waliwo omubi kyali mu kukola. Yesu agamba Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye nze najja mube n'obulamu. Waliwo ebintu mu bulamu bwo ng'olaba bikyali bifu, tebinnafuna bulamu, tebinnafuna kitangaala, bikyalimu ekizikiza. Tegeeza you have to implement the light. Nga ggwe light eri munda mu gwe erina okuba nga ekuba paka mu kifo ekyo. Wakyaliwo ekizikiza kyonna ky'olaba, mukwano gwe gamba Katonda akubeewo ekitangaala, akubikkulire, olabe ekiri emabega awo. Oyinza okulaba nga waliwo saddaaki yakolebwa nga n'oluusi ya muntu, nga weetaaga kugwa bugwe mu maaso ga Mukama weenenye ku lw'ekyo ekyakolebwa nga kyakwata generation number. Tolina ky'omanyi. So mukwano gwe olina ky'oyagala okutegeera, buuza Mukama, weeyawuleko mu maaso ga Katonda. Mukama nga bwe yatusuubiza nti bwe mulinoonya n'omutima gwammwe gwonna mulindaba. Nzikiriza nti bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba owadde omutima gwo gwonna, kubanga obeera weerekereza bingi. Ekirala zino zigenda kubeera nga bonasi, nabadde bagenda ba point 8 zokka, oludde n'akabawo 9. Kusaba n'okusiiba kukuyamba okubanga mukwano gwange kukwawula, controllinga. Wange ebiseera ebisinga abamu oli muyombi, naye wengenda mu kusaba n'okusiiba you become so quiet. Abamu weebuuza n'okwebuuza, lwaki mbeera mu kusaba n'okusiiba I'm very quiet? People talk too much when I'm fasting, I'm very silent. Ng'ate teweegendeeza nti kati kansirike kankoleta, but because the Spirit of God is taking over, you're silent. Tomala gayogera, siba kuba nti ojjukira nti wasiibye, but the work of the Holy Spirit. Olw'okubanga weeyawudde, Omwoyo wa Mukama bafunye room. Abamu awo osobola okwekontrolinga w'otayombera naye ng'ewalawo naye bakusangira mukwano gwa nga tonaba kuwangula mu territory eyo, naye obigira mu kusaba n'okusiiba olaba ng'okola ki? Owangula, kubanga omwoyo waba akola ki?
afuna amaanyi. So okusaba okusiiba kwa amaanyi kutuyamba okufuna obuwanguzi, kutuyamba okufuna ebintu bingi nnyo ng'abaana ba Katonda, kukuhambulinga maaso ga Katonda, amalala gonna ne gakkakkana, n'obeera nga oli so down to earth, oli so humble omwana wa Katonda. Mukwano kye kyenjagadde okugabanako nammwe olunaku olwaleero. Nabagambye tulina t-shirts. Eno t-shirt gye mulaba ya Chosen eriko accept Jesus today, emabega waliyo tomorrow might be too late. Naw ng'omwana wa Katonda ndibadde ofuna ku t-shirts zino, tetuzitunda kufuna magoba, teziriko magoba, no. Twagala ati otambule nga webrandize, omuntu n'oba tunaba kwogera kigambo kyonna asobola okusomako n'ategeera obubaka. There are so many ways to communicate. Emu ku yo yeno gye nkozesa ya video, door to door, engeri yonna n'ebigambo abantu basomye kati basoma ebigambo. Mukama yeebazibwe nnyo. So kwambala ka t-shirt ko n'otambula mu kibuga kyonna nga tunaba na kwogera kigambo kyonna ne kajjukiza omuntu nti waliyo Yesu, waliyo Mukama, ate n'ategeera nti enkya buyinza okuba nga buyise. Naw eno kala ya grey tulina colors ez'enjawulo. In fact tulina kala nnyingi. Eno kala ya navy blue, kala nnungi nnyo. Zimu kala zensinga okukolamu videos. Erabika bweti. Accept Jesus today, tomorrow might be too late. Kkiriza Yesu leero tewali amanyi enkya buyinza okuba nga buyise nnyo. Ka t-shirt kagulire jjajja waatanaloko kataatawo muganda wo buli muntu yenna, so gulayo buwerako ddala. Kwese namba z'amasimu eziri mu comment esooka ndowooza kuli video oyako namba z'amasimu eya Airtel gy'oba okozesa kusindika message ku WhatsApp. MTN osooka onkubirako, but for WhatsApp nkozesa Airtel esembya 09. Kale mbagala nnyo, njagala kubajjukiza banne tulina get together nga bannakyuzi negenda kubeera Kyebando. Jangu mukwano gwange. Ku lunaku olwo ogenda kuba ng'otegeera bingi. Ku lunaku olwo Kyebando wano. Call those numbers for direction eziri mu comment esooka. Yes, to meeting eyo ng'abaana ba Katonda. Mbagala nnyo, mbeere bulungi, mbeera basigadde Blast TV kwa Chosen Nation. Bye bye. God bless you.